Abooluganda Yesu yeebazibwe. Tubaaniriza mu kubeerawo kwa Mukama. Katusooke tukoowole Omwoyo Omutukuvu atuyambe okukwata emyoyo egiyinza otubuzaabuza sayidi wano ne sayidi eyo gy'oli gy'otulabira. Katonda omulamu, tukwebaza ku lw'akaseera kano kubanga oteesezza nate okwogera gye tuli, oteesezza okutusumulula n'okutuwa amawulire amalungi okuyita mu kigambo kyo. Kabaka ba kabaka, kati tukuyita ggwe Omwoyo Omutukuvu owambe buli mwoyo gwonna, omwoyo oguleekaana mu matu gaffe, omwoyo oguleeta confusion, oguleeta okutaataaganya kubanga Bayibuli ewe nti sitaani, abaana ba Mukama we bajja eri Mukama ne sitaani yajja. Kakati olw'okuba nti tugenda okuwulira ekigambo kyo, waliwo emyoyo egyesoma okututaataaganya, emyoyo egireekaana, emyoyo egireeta okubuzaabuza, egireeta otulo, egireeta ebirowoozo, byonna ebya buli ngeri, byonna tubisiba n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era tubigaana, tubyambula obuyinza n'amaanyi n'obufuzi bwabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama, weebale Omwoyo Omutukuvu. Kati olwaleero nate Mukama akkiriza era ayongedde okutusumulula amafuta okulwana n'okuwangula omwoyo gw'obwenzi gwe tugenda okuyigako era tugusumululwemu. Owooluganda ali eyo ampuliriza era ndaba omuzimu guno ogw'obwenzi gumazeewo obulamu n'ebintu byonna. Muzimu gutambula nga gutaataaganya pulaani ya Katonda. Muzimu gwa maanyi, gwa buyinza eri mu bwakabaka bwa Sitaani. Naye leero Mukama agenda gutuwaako amaanyi n'obuyinza okugusimbula, okugumenyaamenya, okuguzikiriza n'okugusuula mu muliro. Tugenda kuwambula obufuzi bwagwo n'obwakabaka bwagwo obubadde bufuga mu bulamu bwaffe, mu maka gaffe ne mu ggwanga lyaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuzimu guno ogw'obwenzi gutudde ku ntebe y'obwakabaka, gufugira, gulina gavumenti era gufugira mu ngeri bwe ziti. Muzimu guno guliko obuvo bwagwo nga gwa bujjajja. Muzimu gufuga okuviira ddala mu bika gye tusibuka oba obujjajja. Obujjajja kye kika kyo oba obukojja bwo. Era omuzimu guno gufuga mu famire, mu famire yeewali taatawo ne maamawo, guyinayo obuyinza. Omuzimu guno era gufuga mu bulamu bwa ssekinnoomu. Era omuzimu guno gufugira ne mu kampuni oba giyite emikwano oba n'abo b'okolagana nabo, gufugira ne mu abo. Era omuzimu guno gufugira ne ku level ya community w'owangaalira oba gy'okolera ne gye wakulira. Omuzimu guno gufuga ne ku level ey'eggwanga oba ensi, mwe muli amawanga tribes, mwe muli n'ebika eby'abantu n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kakati omuzimu ogwo bwe gumaanidde, naye leero tugenda guwangula. Naye omuzimu guno nze naawe twalibadde twaguwangula dda, naddala ggwe eyalokoka nga nze. Naye ekitulemesezza okuguwangula obunafu. Obunafu bujja lwaki? Lwa butali butuukirivu obutuula mu ffe era obulabikira mu bulamu bwaffe. Kakati ngwe tunaayagala okuwangula omuzimu guno, in fact toteekeddwa na kwagala bwagazi, kuba omuzimu guno tetuteekeddwa kubeera benzi, kubanga bw'osoma ebyawandiikibwa byonna ebisinga Katonda ng'ayogera ku bwenzi, olabira ddala nga obwenzi bumwesittaza. Gw'ayenda olabikira ddala ng'omugwagwa, ng'omusiru,
olinga omuntu gwe basesemedde, olinga ali awo aliko ebisesemye, naye ng'ate kwegamba omuzimu guno muzimu mukyafu, gutukoza ebintu ebikyafu. Obwenzi kikolwa kikyafu nnyo, kikolwa kikyafu, kyetooloddwamu ebintu nga byonna bikyafu. Obukaba obwotwerodde awo bwonna bikolwa bikyafu, biwunya maaso ga Katonda. So kakati tuteekeddwa bulijjo okutabakana, okuwangula n'okusimbuliza n'okumenyaamenya n'okuzimbulula obufuzi bw'omuzimu guno. Kakati tugenda kusooka twenenye obutali butuukirivu bwaffe, obutali butuukirivu bwa mikwano gyaffe, obutali butuukirivu bw'eŋŋanda zaffe, obutali butuukirivu bw'abanyaffe bakitaffe, obutali butuukirivu bw'abajjajjaffe. Obwo bwonna omuzimu guno gubadde guyimaawo okusimba obufuzi bwagwo n'obwakabaka bwagwo. Obutali butuukirivu Mukama abulabira muffe, abulabira mu ngeri bbiri. Bulabikira mu mind ndowooza y'endowooza, ne bulabikira mu soul, emmeeme oba omutima, ne bulabikira ne ku mubiri, by'ebikolwa ebyo ebifuluma. Yesu alina bw'ayogerera mu kitabo kya Makko 7, tetugenda kusomawo olw'obudde, naye ojja kusomawo Makko 7 n'olunyiriri lwa 14 okudda wansi. Ayogera ng'agamba nti omuntu tayonoona lw'ekyo ky'atadde munda, wabula omuntu ayonoona olw'ekyo ekiva mu ye. Kyekyo kyoleka nti omuntu oyo mubi oba mulungi. Kugamba obutali butuukirivu Mukama tabulaba olw'ebyo by'oyingiza munda, wabula abulaba olw'ebyo ebiva mu ggwe, by'oyogera, ebikufaanana mu ndabika n'ebikolwa byo, bye byoleka nti otuukiridde maaso ga Katonda oba totuukiridde. Nsaba onsomereko mu kitabo kya Zabbuli ssuula 72. Tugenda kusooka twenenye obutali butuukirivu. Leero tugenda kutabakana n'oba omuzimu guno waguwangula dda. Omuzimu guno oyinza okuba nga waguwangula. Psalms 72 verses 12 to 13. Kubanga tuli banafu nnyo eri omwoyo guno. Naye tusooke tukoowole amaanyi nga okuyita mu kwenenya olw'obutali butuukirivu bwaffe. Mukama ajja tusaasira. Olunyiriri lwa 12. Kubanga Zabuli 72 olunyiriri lwa 12. Kubanga anaawonyanga omunafu bw'anaakaabanga, n'omwavu atalina mubeezi. 13. Anaasaasiranga omwavu n'omunafu, n'emmeeme z'abanafu anaazirokolanga. Amiina. Kakati awo Dawudi atuyigiriza okugenda mu maaso ga Mukama nga tukaaba, nga tumukoowoola, nga tugwegayirira nti Mukama Katonda otusaasire. Twesanze nga tuli banafu, twesanze ng'omubiri gutuwangula, gutukozesa ebintu bye tutaliyagadde kukola. Twesanze nga tuli bakyafu mu maaso go, twesanze ng'ekibi kitudde mu maaso gaffe buli kaseera, naye nga si lwakuba nti tukyagala, si lwakuba nti twaliyagadde okwonoona n'okulabika bwe tutyo, naye obunafu obutuula mu ffe, obunafu omubi bwe yayambaza omubiri gwaffe, bwe yayambaza omwoyo gwaffe. So kati nsabye muganda wange ogende mu maaso ga Katonda ng'omusaba okukusaasira, akusiba amaanyi okuwangula obutali butuukirivu obutudde mu ndowooza yo, obutudde mu mutima gwo, n'ebikolwa ebibi byonna ebyolekera obulamu bwo. Era nsomeraako mu Zabbuli 71 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu.
Zabbuli 71 egamba olusooka paka ku lwokusatu egamba gwe ayi Mukama gwe ayi Mukama gwe neesiga nnemenga okukwatibwa ensonyi ennaku zonna. Ondokole mu butuukirivu bwo omponye. Ontegere okutu ondokole. Olwokusatu obeerenga gye ndi olwazi olw'okutuulangako we nnaayinzanga okweyuna bulijjo. Walagira okundokola kubanga ggwe oli lwazi lwange era ekigo kyange. Amiina. Gamba nti ayi Mukama nkwegayiridde ndokola mu butali butuukirivu bwange n'ekibi ekitudde mu nze ndokola ayi Katonda. Nsaba onsomereko mu Zabbuli 139. Tudduka sipiidi naye nsaba omwoyo wa Mukama abeere ng'ali bumu naawe kubanga omuzimu guno gw'amaanyi gulina obuyinza. Zabbuli 139 lunyiriri 23 paka ku 24 lugamba mbakyawa okutuukiridde bayita balabe bange. Onkebere ayi Katonda omanye omutima gwange. Kuva ku lunyiriri 23 paka ku 24. Onkebere ayi Katonda omanye omutima gwange. Onkeme omanye ebirowoozo byange. Olabe ng'ekkubo lyonna ery'obubi liri mu nze era onnuŋŋamyanga mu kkubo eritakoma. Amiina. Kaakati muganda wange mukwano gwange bw'obanga gwe mu kulabako n'amaaso go n'okutegeerako ng'olaba olinga atuukiridde, ng'olaba olinga atalina kibi, nsabye ekiro ky'olwaleero oba akadde olabira ekigambo kino ogende mu maaso ga Katonda omugambe Mukama, siyinza kupimaapima butuukirivu bw'oyagala naye nsaba okeme emmeeme yange, okeme omutima gwange, onkebere olabe ekitagasa mu nze, olabe ekibi, olabe obutali butuukirivu mu nze, onsaasire era onnongoose, ontukuze, ompe omwoyo omutukuvu annuŋŋamye mu makubo ag'obutuukirivu. Amiina. Amen. Tudduka sipiidi, dduka ku Isaaya sura ya 55 lunyiriri 6 paka ku 7. Awo wonna nkuyisaamu ku sipiidi olabe engeri gy'ogenda okwewuna. 55 lunyiriri 6 paka ku 7. Isaaya 55 olunyiriri 6 paka ku 7. Munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika, mumukaabirirenga nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyirira ddala nnyo. Olw'omusanvu lumaze. Amiina. Yesu ebigambo bye yabyogera nti owooluganda mukwano gwange omulokole n'atannalokoka, Mukama akugambye dduka misinde
jangu olongoose amakubo go. Ayina waliwo olunyiriri setugenda kulusoma naye Mukama nga agamba ndowooza oba luli mu Buwulizi, Mukama nga agamba nti weewaawo asanyukira ebiweebwayo, saddaaka y'ebiweebwayo agisanyukira era emugulumiza, naye ayagalira nnyo ddala era awa nnyo omukisa omuntu alongoosa amakubo ge n'atambula ne Mukama, n'atambula nga Mukama bw'amwagala. Kakati leero nze naawe nsaba Ayi Mukama Katonda omulamu atuwe ekisa ku lw'ekisa ekiri naye, olw'okusaasira okuli naye, atusaasire, atuwe ekisa tutambule nga tulongoosa amakubo gaffe era nga tukwata amateeka ge n'ebiragiro bye. Amiina. Wala bwe tutagenda ssoma wojja okwesomera, atalina Bayibuli ogigule, ojja kusoma mu Bagalatiya 5 n'olunyiriri 22 ofube okulaba nti Mukama akwambaza era akuwa ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, kubanga ebibala ebyo birina engeri gye bituwembejja, birina engeri gye bitukuuma nga tukwata amakubo ga Katonda. Muganda wange oli eyo obadde tonnalokoka oba obadde mulokole, naye ng'owulira okweresa bamaama, okweresa abakazi, owulira nga kizibu, ne bw'ogezaako ng'otwaliriza ennaku 4, owulira ng'olwokutaano tokyayinza era ng'obaako gw'okubira. Kwegamba owulira omubiri tosobola gukuuma, tosobola mwattu walokoka n'okulokoka era n'otegeera n'okutegeera nti bwe walokoka olina okulindirira obuteeyonoonesa bwe muwala gwe paka ng'omaze okufumbira obufumbo obutukuvu. Naye ogenda n'olaba nga toyinza, ogenda n'owulira ng'omubiri teguyinza, naye nsabye Omwoyo wa Mukama, nsabye ekisa kya Katonda kikujjire osobole okubikkulirwa ebigambo bino. Kakati tugenda kutunuulira engeri tutya bwe tuyinza okusumululwa n'okuwangula n'okumenyaamenya n'okuzimbulula obwakabaka bw'omuzimu guno. Nsaba onsomereko mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 12. Tutandike nedda kitabo ky'okubikkulirwa essuula 12 lunyiriri lwa 10 paka ku lwa 11. Yes. Lugamba n'abo baamuwangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga, Amiina, n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kale musanyuke eggulu n'abatuulamu. Amiina. Zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi, ne guyigganya omukazi eyazaala omwana ow'obulenzi. Okoma ku lwa 11. Kakati Mukama agamba sanyuka ku bulenzi gwe, kubanga bambi watandika mpola mpola nga weetiririra, watandika mpola mpola nga weematiza mu kisenge kyo, awo wava n'otandika okuyigganya obukoko, awo wava n'otandika okuyigganya obuwuzi ku ttale ng'obukola ebyambyoni. Naye waliwo lw'osiriikira n'ogamba naye kiki ekiri ku bulamu bwange, ng'owulira tokitegeera ekiri ku bulamu bwo. Kakati Yesu akugamba toddamu kukaaba, toddamu kweraliikirira,
kuddamu kwetamwa bulamu nakuwulira nti oyagala kwetuka kubanga bw'owulira ekigambo kino ayagala kusumulula, ayagala kukuyamba osumululwe kubanga ye asse, kubanga akimanyi oyo akuyigganya akujja ddaala ku ddaala mu bwenzi ne mu bukaba alina akaseera katono ate omulimu gwe yajja kubba kutta na kuzikiriza. Enkomekerero ey'ebyo byonna by'oyitamu kufa kuzikirira, naye Yesu azze kubanga Katonda atuma ekigambo kye ng'agamba nti tasanyukira kufa kwa mubiri, tagusanyukirangako, tayagalangako muntu kufiira mu kibi, ayagalira ddala ffe okulokolebwa. Leero kyava azze n'amawulire amalungi ag'okusumulula omuzimu ogw'obwenzi ogukutawaanya mulenzi gwe muwala gwe. Amiina. Nsaba oddukeko mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 22 ogenda kutandikira ku lwa 15 bw'osoma sipiidi paka ku lwabiri. Sura ya 22 enkulabe abavubuka kye bayita kuva ku lunyiriri lwa kumeka? lwa 15. Zabbuli ya 22 kuva ku lunyiriri lwa 15. Amaanyi gange gakaliiridde ng'olujjo, n'olulimi lwange lwegatta n'emba zange, era ondeese mu nfuufu ey'okufa, kubanga embwa zineetoolodde. Ekibiina ky'abo abakola obubi bantaayizizza, bampummudde engalo zange n'ebigere byange. Nnyinza okubala amagumba gange gonna? Bantunuulira, banvulumirira amaaso. 18. Bagaba n'ebyambalo byange ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. 19. Naye tobeera wala, Ayi Mukama, ayi ggwe annyamba, yanguwa okunzibira. 20. Wonya emmeeme yange eri ekitala, ne kagazi kange eri amaanyi g'embwa. Ondokole mu kamwa k'empologoma, era ne mu mayembe g'embogo wanziramu. Nayiseewudde. Amiina. Kakati oyinza okuba nga oyeeyo ng'obadde ofuna ebirooto ebiringa ebyange, ng'oloota embwa n'ate ng'ozitya oba ng'ozidduka oba nga tozaagala, naye ate nga mu birooto ebyo embwa nga toziwangula. Dawudi kyangezaako okututeera mu bigambo nti ayeegayirira Katonda omulamu. Omuntu afaanana nga nze abadde omunafu mu nsi ey'omwoyo, nga njagalira ddala okuwangula omwoyo gw'obwenzi, omuzimu ogw'obwenzi okwaka obutuula mu nze, obukaba obutuula mu nze, nga njagalira ddala okuwangula nga nkukyawa. Naye omubi alabikira mu mbwa, alabikira mu kifaananyi ky'embwa, abadde ansinga amaanyi. Kati nsabye wegayirire, nsabye osabe Mukama Katonda ajja kusaasira, kubanga alaze nti asaasira, ajja n'asaasira, ajja n'atusaasira, alokolera ddala. Yayogedde wali mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 55 kyatulokolera ddala n'atusaasira. Kati saba Mukama akuwa amaanyi, akuwa obuyinza eri omuzimu guno osobola okuwangula. Mukama yeebazibwa oluganda. Kanjogereko katono ku nsonga eyo. Haleluya.
Njagala okwebaza Mukama ku lw'enjiri ya leero gye batusomesa. Dawudi wano bwe tuba tulaba Dawudi njagala kunnyonnyolako wano katini nti Dawudi bwe yali alwanyisa omwoyo guno ogw'obwenzi, Dawudi yagamba kyondokole eri amaanyi g'embwa. Kati Dawudi yali asaba Mukama omulokole eri amaanyi g'embwa. Kati oyinza okuba ng'oli eyo ng'oloota ebirooto, ono takijjeeyo, abadde takijjeeyo naye kale kibagireyo. Oloota ebirooto, oloota embwa zikuwunyako, oloota embwa zikugoba emisinde, egyo mizimu gya bwenzi. Embwa zonna z'oloota embwa gy'oloota ng'ekuwunyako, gy'oloota ng'ekugoba misinde, egyo myoyo gya bwenzi. Omwoyo gw'obwenzi ogwo guyinza okuba ogwa famire, guyinza okuba ogw'ekika, guyinza okuba muloge. Kati olina kwekebera. Mukama abawe omukisa. Mukama abawe omukisa. Kati embwa eyolekerwamu muzimu gwa bwenzi, era muganda wange bw'abadde tannalokoka, ekyo nsabye okitegeere. Naye omwoyo gutosaana guwangula nga tonnalokoka, tebakulimba. Ate era tewaliyo kintu kirala kiwangula mwoyo ogwo atali Yesu. Yesu yekka yawangula obwenzi. Nze ndi busawo naye abantu bagenda ne babuuza naye alusaazi ziwona. Alusaazi ziwona, naye alusaazi ziwona na ddagala ttuufu. Kakati omuzimu ogw'obwenzi omukyala gwe obadde ogamba nti omusajja omwesonyiwa akole by'ayagala, bw'aliyenda n'akoowa ng'abivaako. Edda nnya tajja bivaako, ajja kwenda paka wanaakuyita siriimu, mwenna mufe muveewo. Kubanga enkomekerero y'omwoyo guno oba sitaani enkomekerero kubazikiriza. Kakati osobolera ddala okugenda mu maaso ga Mukama nga weegayirira etakabala olw'omwami oyo oyo ayenda buli kantu n'omwambula obuzibu bw'obwenzi era n'obusibukkulira ddala n'obuggyawo ne mu famire. Amiina. Katudduke emisinde tulabeko. Nsomeraako engero. Proverbs. Proverbs ndowooza soma ssuula ya 7 sutandika ku nnyiriro 10. Ewulira ng'okwoye ng'omalira. Ssuula 7 nnyiriro 10. Kale laba ne wamusisinkana omukazi ng'ayambadde ebyambalo eby'omwenzi era ow'omutima omugeregetanya. 11. Omuyombi era omukakanyavu, ebigere bye tebibeera mu nnyumba ye. Oluusi aba mu nguudo, oluusi mu bifo ebigazi, era ategeera ku buli muggukiro. Awo n'amukwata n'amunywegera, n'amugamba ng'amusimbye amaaso nti, saddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe ziri wange. Leero mmaze okusasula obweyamo bwange. Kyenvudde nfuluma okusisinkana, okunnyikira, okunoonya amaaso go, era nkulabye. Njaze ekitanda kyange n'amagodooli n'engoye ez'amakuubo eza ppamba w'e Misiri. Mpunyisizza bulungi ekiriri kyange n'obubaane
n'omugavu n'ebyakaloosa. Jangu tukkute okwagala okukeesa obudde, twesanyuse n'okwagala, kubanga baze talika yatambula olugendo lwa wala, yagenda ng'atwala ensawo ya ffeeza, alikomawo omwezi nga gwakagobogoka. Amukkirizisa n'ebigambo bye ebirungi bingi, amuwaliriza okugenda n'okwegonza okw'emimwa gye. Amangu ago agenda amugoberera ng'ente bw'egenda okusalibwa, oba ng'amasamba bwe gagenda okukangavvulwa omusirusiru. Kakati muganda wange, ekigambo ekyo omuzimu guno mugerengeta nnyo, guteekateeka obwongo bwo. Kakati wano bali batulaga ku ngeri omukazi omwenzi gyali omugerengeta, gyali omuyiiya, naye ng'obuyiiya si kugwe, amagezi g'alina si gali, gava eri omuzimu. Gwe mukazi gwe ogenda n'ogamba omwami nti kati omusiibula n'omusiibula n'ogamba egenda kale baayo ogenze bwezi, kati n'omukyala mwenzi kamunaye. Ono omukazi gw'oyita omwenzi kituufu mwenzi era malaaya eri omusajja we, naye ebintu by'akola eri omwami we, Bayibuli ebulaze nti emimwa gye gyonna gibeera gifuluma ebigambo ebirungi. Omusajja we bw'atunula ku mimwa gy'omukazi oyo alengera ggulu. Omuzimu guno okubanga gukutwala okuzikiriza, Bayibuli egamba nti ebeeranga nti ensava ennungi ennyo gye bajja mu kisibo nga bagitwala nti ngabo babadde bagitwala okugiyisa omuddo, ne wane nga bagitwala okugisala, terowooza nti kati etwalibwa na kusalibwa, erowooza nti etwalibwa kakati ndowooza bagikyusiza ku muddo. Okitegeere, tulina okuwangula omuzimu guno. Wabula omuzimu gwonoonya amaka, gussa obufumbo, gwonoonya amagenda, gusaanyizawo obuweereza bwa Mukama, gumenyemenye ekkanisa. Omuzimu guno omuzimu gusobola n'okuwamba eggwanga ddamba, gusobola okukabawaza eggwanga ddamba ne lizikirira olw'omuzimu guno. Owali omuzimu guno toleeta bwavu, kubanga omwavu ayenda n'omugagga ayenda. Ewali omuzimu guno toleeta myaka, akaana akato kayenda n'omukadde ayenda. Ewali omuzimu guno oli ayenda ne mu mbeera gy'otasuubira. Ate guno omuzimu Dawudi agwogerako nawo nti guno omuzimu atulagira ddala nti yagamba wano owonye emmeeme yange eri entalo. Guno omuzimu bw'obeera omwenzi ng'oyenda, guno omuzimu guleeta n'entalo. Guleeta ntalo. Osobola okuba n'omugamba nze sirwana, naye ng'abakazi bali bakulwanira, beekuba beefumita ebyambe, bakulwanira lwa bwenzi. Omuzimu gukabaza abantu. Balengera kafiga ng'osabudde akasaati mu kakooti ng'onyumye, naye ng'akutunuulira ali mu kupimaapima ozitowa ki mu fulaayi awo. Ozitowa abakazi abenzi babiringatanya, ennaku zino bateekamu ne ssente. Gwe mukazi gwe Mukama yakusaasira, wagenda n'akuwa omusajja omuvubuka omuto kwegya emyaka gy'emikulu, naye omuvubuka ono buli kaseera nze nkuweerera amagezi, buli kaseera beera mu maaso ga Katonda ng'omwennyika mu musaayi, kubanga omuvubuka ono alina abawala bamwegomba.
bamwegomba neyo ku kanisa bamwegombera ddala ate balabira ddala nti gwe tomusaana wabayiikiriza tomusaana nga Mukama yamukuwa matubambye akwagala naye omuzimu guno mugereegera wiiya ate gutusinga amaanyi naye tuyingiza obuyinza Yesu tebuba n'amaanyi ate nakatono. Sabe tulabeko mu Hebrews 13 Ebulaniya 13 tuteeka okuwangula omuzimu buteeka okuva mu bulamu bwaffe buteeka okuva ku byaffe. Guno omuzimu gwakubaza n'okwakubaza gusiba amagenda Mukama bwe bw'atunda bw'ati Hebrews 13 Mukama aba ayagala okukisa bw'ati omukisa gw'obugagga obwenzi obukuunya gamba okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Nyongere okutambula kakati njagala okugamba ku musajja gwe n'omukyala muli bafumbo muli balokole naye ku ngalo zammwe tekuli kompeta akali mulina empeta naye empeta eyo gyemulina ya Church of Uganda empeta gyemulina ya Catholic Church babagattira eri kasozi kabadinkoni twagala okutereeza tunagambye nti tetagamba nakugamba akikkaatiriza nti muli bakaba muli benzi mu maaso ge muli benzi kitanga kyammwe si kirongoofu musobola okubanga mmwe mulaba mulina omukisa naye abaana bammwe ababa mutwiriza tebagenda kulaba mukisa olw'obutali butuukirivu obuli mu masekkati mmwe. Obufumbo bw'abaana bammwe tebugenda kunywera olw'obutali butuukirivu obuli mu masekkati gammwe. Amiina. Mukama nsaba ayogere naawe musajja muto ofune amaanyi n'ebbavu otukuze obufumbo. Amiina. Tusembeyo somako ku Yobu 3:2 kusooka woba onaawangula omuzimu oteekeddwa okwekyawa ate bw'omala okwekyawa ng'ofunya obusungu obw'omuliro mu maaso ga Katonda okolereyo endagaano ng'esiba obulamu bwo obw'abaana bo n'emirembe gyonna eginaavamu omuzimu teguyitayo wawangula kubanga tuteekeddwa okuyingiza obwakabaka bwa Katonda mu bulamu bwaffe nga tuyingire Zabbuli 3:1 sorry Yobu agambe bw'ati nalaganira gange n'amaaso gange kale nandiyinzizza ntya okutunuulira omuwala kakati musajja gwe nsaba leero otyawe okwagala obadde otambula ng'otunuulira obubiina bw'abakazi obadde otambula ng'oyakira ku mabeere g'abakazi obadde otambula ng'oyakira ku bisambi by'abakazi eby'abawala mwattu tolina na nsonyi oyakira ne ku busambi buno obwana obuto buno obatwala ku masomero obatika ku booyabooya buno obwana bwa nassali n'obusambi bunabo obwakirako olabye otalina magezi kale amagezi olabika obadde ogalina naye nze
naye Katonda nga bw'ayogera bw'empulira tolina magezi. Kakati nsabye Mukama akuwe amagezi n'okubikkulirwa osobole okuwangula omwoyo guno oyinza Mukama waffe Yesu. Kakati bino ebyawandiikibwa ngenda bikusomera busobozi tugenda kusomera. Kamala okugambako wano. Mukama yeebazibwe. Ng'omuweereza abadde abuulira, nina ekigambo ekyo kinkutteko nnyo nenjagala nange mbagambeko. Bannange kankubuulire ebyayogera bya ddala ate era bituufu. Osobola okubeerawo ng'oliko omwoyo ogwo gw'okwaka, nange gwandingako. Era nze nga gunjakiza ku bwana myaka 6, myaka 7, kati gwe weteeberezaamu awo. Era lunaku lumu nga nze ndaba nga akaana ka myaka 5, myaka 6 ndaba nga ka malayika akava mu ggulu. Era nga nze tosobola kunnyonnyola. Naye nebaza Mukama eyansumulula naawe agenda kusumulula. Okitegedde naawe kusumulula muvubuka gwe oba bawe ebintu